Mugakulembedde ekiro kino ababaka ba Paalamenti baagala kubatta abasomesa bakyagaanye okudda ku nnoni 59 be battiddwa mu ntandikwa y'omwaka. Alipoota ya poliisi eraze nti ebikolwa eby'ettemu byeyongedde nnyo ku ntandikwa y'omwaka guno nga abantu abasoba mu 59 be battiddwa ku lusooka omwaka. Abantu 20 batemeddwa wakati wa 31 Desemba ne 1 January, bataano ku bano bakubiddwa okubwa, basatu battiddwa mu kutwalira amateeka mu ngalo, omuntu omu yakubiddwa amasasi, 2 babatemyetemye, ate abalala 2 beetuze so nga abalala 2 batugiddwa butugibwa. Alipoota eraze nti abakalamojja 6 be battiddwa ssabbiiti ewedde olw'okulemera emmundu n'okuzeeyambisa mu kunyaga ente. Abantu 39 be bafiiridde mu bubenje bw'ebidduka okuva nga 31 Desemba okutuuka olunaku lw'eggulo. Abagoba boodabooda 13 be bafudde, abantu abatambuza ebigere bafudde 9, ate abasaabaze abasabalira ku pikipiki abafudde babadde 8. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga asinzidde ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naggulu mu Kampala n'asaba abakozesa enguudo babe beegendereza obutafuna bizibu. Enanga agambye nti ekiseera eky'okuzzaayo abayizi mu masomero kirabise okuba ekizibu ennyo eri abatambuze, kwe kusaba buli munnansi okubeerawo obuvunaanyizibwa mu kkubo. Abazadde abalina abaana naddala abadde abaana bano mubatuuse munda mu ssomero mu geeti mulyoke mukyuke. Enkola ey'okuleka abaana nti kati wano otuuse sale ekkubo, oba gwe n'osigala mu mmotoka n'osaba omwana asale, obulabe buyinza okuva ku sayidi yonna omwana oyo anaafuna obuzibu, oluusi ne bamutomera n'omutomera. Tetuleka baana mu makubo, abaana tubatuuse mu ssomero munda. Abagenda okukozesa boodabooda okutwala abaana ku ssomero, mufunire abaana helmet. Abaana be basinga okukosebwa nga bafunye obubenje, ebitundu 80 mu 100 eky'abaana bakosebwa obwongo n'omutwe nga bafunye accident mu kkubo. Oluvannyuma lw'okuggulawo amasomero naddala mu wiiki eno okutandika n'Olwokutaano, Olwomukaaga ne Sande, amasomero naddala ag'ebisulo gagenda kuggulawo, naye nga mu butongole amasomero gaggulwawo gagenda kuggulawo nga 10 omwezi guno 2022. Ebyo nga bikyali bitya, abantu 1452 be bakwatiddwa ssabbiiti ewedde olw'okuziimula amateeka ga kafyu, ate emmotoka 1054 ne ppikipiki 1886 bye byaboyeddwa. Omuwandiisi w'ebitabo Kakwenza Rukirabashajja ebibye bikyali bibi, poliisi ekawangamudde nti wakutwalibwa mu mbuga z'amateeka awere ennembe n'emisango egy'okuvuma abakulu. Kakwenza avunaanibwa okulebula omukulembeze gw'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba ng'asinziira ku mikutu emigattabantu. Poliisi enoonyereza ku misango egambye nti Kakwenza w'emyaka ng'ennaku z'omwezi 29 Desemba omwaka oguwedde yakozesa omutimbagano n'avuma abakulu wadde nga be yavuma babadde tebannaloopa musango gwonna ku poliisi. Omwogezi wa poliisi enoonyereza ku misango Charles Twina asinzidde mu Kampala n'alabula abantu abakozesa obubi emikutu emigattabantu nti baakulondoola yonna gye bali bavunaanibwe. Bw'obanga tokkiriziganya na nfuga ya muntu, waliwo amakubo mw'osobola okuba nga omukyalenjingiramu, era nga bwe tuzze tulaba abantu abannabyabufuzi abamu abatakkaanya ne system naye nga bakyalenjinga system ne boogera, naye ate bo tebagenda personal okuba nga bavuma. So ekikolwa ky'okuvuma ng'oyita ku mutimbagano kibi nnyo, ne mu buwangwa bwaffe wano teri asapootinga kintu kya kuvuma, era ne mateeka kirikirya nti bw'ovuma oba ozizza omusango. So omwami ono tugenda kumukyajinga omusango gw'okuvuma, offensive communication, nga guno omusango mu kitabo kye bayita Computer Misuse Act eky'amateeka, era enkya ku makya ssaawa 4 ajja kuba nga atwalibwa mu kooti awo n'emmene emisango. Ebyo nga bikyali bityo, poliisi mu Kampala etubidde n'omulambo gw'omusajja atannamanyika eyafiiridde ku kisaawe kya goofu ku luguudo lwa Yusuf Lule mu Kampala. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Weesigire agambye nti abantu 3 be basangiddwa nga bafudde mu ngeri etategerekeka, okuli n'omwana Joshua Yawe eyafiiridde ku kisaawe Kololo ng'azannya omupiira. Twaregisterinze emisango 3 egy'abantu okufa, okukutuka obukutusi ne bafa. Omusango guno ogwasoose gwabadde ku bus gye bayita Modern Coast Bus ng'eno esaabaza abantu okubajja mu Nairobi, Kenya.
okubatuusa e Uganda nga kigambibwa omukyala Shamra Abdulaziz myaka 38 yalinnya bbaasi eno ne bbaawe Muhammad Sekimpi okuva e Kenya mu Nairobi naye bwali okutuuka wano mu Uganda mukyalo ono yazuulibwa nti yali amaze okufa. Wabaddewo n'okufa kw'omwana ow'emyaka 13 bwe yabadde azannya omupiira olunaku olwajja ku Kololo Sports Ground ono nga yagudde bugwi n'afa ng'ekyamusse tekinaba kutegeerekeka. Obulwadde bwa COVID-19 bukyasimbye amakanda wano mu ggwanga. Abantu abalala 1,426 be bazuuliddwamu olumbulege luno olwaleero luno nga be bamu ku bantu 60 n'omusobyo abaakebereddwa. Alipoota ya minisitule y'ebyobulamu y'olwaleero eraze nti obulwadde busaasadde ku bitundu 22 ku buli 100. Mu ngeri y'emu kikakasiddwa nti bannansi abalala 4 be bafudde COVID-19 leero era kaakano abaakafa baweze 3,336 so nga abaakajjanjabibwa ne bawona baweze 9,497 n'abakyali mu malwaliro ku bitanda bali 84. Mu Kampala muzuuliddwamu abalwadde 616, Wakiso babadde 382, Emoroto 77, Essoroti 33, Eruwera 24, Embalala, Kiruhura, Jinja, Gulu, Oyam, Abim n'ebitundu ebirala bazuddeyo abalwadde. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Cortez Mouth Freshener. Onywedde sigala, mwenge oba owunyaakamwa, olidde galiki, wakava ku mmere oba ogenda kusisinkana mwagalwawo. Fuuyira Cortez mu kamwa kawunye bulungi olunaku lwonna. Ali mu supermarket ne pharmacy zonna. Cortez Mouth Freshener. Nga balina langi ya Global Paints, langi esinga okunyiriza mu bika eby'enjawulo ate nga tekaddiwa. Kimenya mateeka okumenya ekizimbe kyonna oba okugoba abantu ku ttaka nga tewaliwo baabuyinza nga munnamateeka James Nkubi bw'annyonnyola. Kiri mu mateeka nti buli woba nabeerawo okumenya okw'ekizimbe kye tuyita demolition oba okugoba abantu mu kizimbe oba ku ttaka kye tuyita eviction. Ekintu kino nga tekinnagenda mu maaso walina okubeerawo ab'obuyinza ab'emitendera bya mirundi ebiri. Walina okubeerawo abapoliisi ey'ekitundu ekyo n'aba obuyinza aba gavumenti eya wansi oba abeerosi 1 ey'okubiri oba ey'okusatu balina okumanyisibwako, si kumanyisibwako kwokka naye ate balina okujja ne babeerawo kibabeezaawo okulaba nga buli kimu kigobererwa mu mitendera mu mateeka. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga Nsamba wabudde abazadde batuule bulungi n'abasomesa bayisalirewo ku baana baabwe ebiseera byabwe by'omu maaso okubeera ebirungi mu kiseera ng'amasomero gateekateeka okuddamu okusomesa. Mathias Mpuuga asinzidde mu kuziika mutabani w'omubaka wa Kalungu West Joseph Gonzaga Ssewungu Evira Maria mu disitulikiti y'e Kalungu n'afalaasira abazadde okutwala obuvunaanyizibwa bwonna obwetaagisa eri ebyenjigiriza by'abaana baabwe so si kulindirira gavumenti ebayambe nga bw'esuubiza. Abazadde mugende ku masomero mutule n'abasomesa musalirewo abaana ekisinga obuki kubanga omwana wo agenda kuvuganya n'omwana wa Mpuuga mu nsi. Bw'onolowooza nti ekikulu kye kibiina mwali bw'anatuuka ku mutendera ogumusunsula avuganye n'owa Ssewungu ng'akola ki ng'akomawo. Mutule n'abasomesa. Abasomesa Katonda yabawa basobola okusalawo ekituufu kubanga bamanyi abaana bammwe kusinga bamukola ki bwe mubamanyi. Kikulu nnyo. Ekyokubiri temukwata biragiro bye bagamba nti temuwaayo ssente okusomera baana kulya mmere. Mpuuga era atuusizza obubaka obw'okusaasira obwa pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu eyeetonze obutabeerawo mu kuziika kuno n'asaasira omubaka Ssewungu olw'okufiira mutabani we Joseph Sammanzi Ssemmondo. Okuziika kuno kwetabiddwako omubaka wa Kimanya Kabonera Pastor Dr. Abedi Bwanika n'abakungubazi abalala bangi. Ng'amasomero gali mu nteekateeka ey'okuggulawo mu butongole ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno, abakulira amasomero g'obwannannyini mu disitulikiti y'e Kalungu basobeddwa olw'abasomesa abasinga obungi abeesomye obutaddayo mu kusomesa ekiyinza okugootaanya ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Kalungu. Sonko Musini akulira essomero lya Kiti Secondary School mu ggombolola y'e Bukula ategeeza Kyabasa nti abasomesa abasinga obungi naddala mu masomero g'obwannannyini e Kalungu eyo baakawangamudde nti tebajja kuddayo okukwata ku nnoni kubanga baafunye emirimu emirala n'abandi baagenda ddeebunaayira okkuba ekyeyo.
Sonko Musini mu ngeri y'emu ategeezezza nti gavumenti okusoosowaza amasomero ga gavumenti gokka nga geewa obuyambi nga beeteekerateekera okuggulawo naye tafaayo kugabwa nnannyini nakyo kyakabi nnyo kiyinza obutayamba byanjigiriza. Tugenda kusanga obuzibu bunene nnyo okubanga abayizi abo basomesebwa kubanga badde balina abasomesa bamanyidde tubadde tulina abasomesa bafunye experience emala ne kati embeera egenda okujjawo abasomesa betugenda okufuna nga bakayinga buyingizi mu busomesa kubanga abasinga bonna babadde babyetamiddwa n'ekirala abayizi bennyini balina obuzibu tugenda kusanga obuzibu bunene ngafa abasomesa abayizi bamaze okubeera exposed bakutte ku ssente abalala bafunye embuto abawala abalala bazadde abalala mu mbeera yonna gye balimu bayinza okuba nga baabikoowa so gavumenti yaffe yali badde tuyamba nevaayo naddala nga amasomero ga private ebeerenge gakwatirako. Mugunga Sulaiman Madada ssente wa Kakyuka ka disitulikiti y'e Kalungu akalondoola ebyenjigiriza akubiriza abasomesa abataagala kudda ku ssomero beekube mu kifuba baddeyo basomesa abaana b'eggwanga. Gavumenti ekitulaze nti tetubala mu ba essential workers ekyo tumaze okukitegeera naye ate tuyina okuyitibwa kwaffe kwe tuyina okuteeka ettofaali ku ggwanga lyaffe nga tusomesa abaana bana ab'eggwanga omuli abaffe omuli ab'eŋŋanda zaffe omuli n'emiriraanwa gyaffe so wenkubiriza abasomesa bonna nga toyina nnyo nsonga nkulu ekujja ku mulimo gwo wabula nga bunyiivu na bisoomoozo bye tusanze mu lockdown ekyo tukiteeke ku bbali tuweereze eggwanga lyaffe tugende tusomesa abaana baffe. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Omutendesi wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere Uganda Cranes Milutin Mitchell Soldojevic yalangidde ttiimu y'abazannyi bana abagenda okweteekera emipiira 5 egy'omukwano nga Uganda Cranes egenda kuzannya n'ensi za Bulaaya wamu ne Asia ez'enjawulo. Fofu yakasizza nti Uganda Cranes yakuzannya ne Iceland, Botswana ne Moldova nga gino nno gyonna gigenda kuzanyirwa mu kibuga Antalya ekya Butuluki ate ezanya ne Iraq ne Bahrain eza Asia. Ttiimu eyo yakuŋŋaana ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno olw'esitulenga ennaku z'omwezi 10 era omupiira ogusooka yakuguzanya ne Iceland ng'ennaku z'omwezi 12 nga 15 ezanye ne Botswana ate nga 18 ezanye ne Moldova. Turkey ate ezzeeko Iraq ne Baghdad ennaku z'omwezi 21 January yesembeyo Bahrain nga 27 January mu kibuga Bahrain olwekomewo kuno ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno. Ttiimu ey'abazannyi 44 eyitiddwa ng'eriko abazannyi abali ebweru wa Uganda 2 nga bonna bakwasi ba ggoolo okuli Charles Lukwago owa St George Ethiopia ne Ismail Watenga owa Sport United ya South Africa. Abazannyi abalala bali mu ttiimu eyo ye Yunus Sentamu, Titus Sematimba, Stephen Mukwara, Muhammad Shaban, Shafika Jimu, Ashraf Mugume, Enoch Walusimbi, Aziz Kayondo, Patrick Kaddu, Kenneth Semakula n'abalala. Fufa emipiira gino okugisamba eruubirira kuzimba ttiimu eneevuganya obulungi mu mpaka za Africa Cup of Nation qualifiers eziribawo mu 2023 ne CHAN qualifiers mu 2023. Ebyo nga biri bityo empaka za Premier League ebungereza zizzeemu okuzanyibwa ekiro kino n'omupiira gumu era nga mu kiseera kino ogugenda mu maaso Manchester United etunkana ne Wolves ku kisaawe ekya Old Trafford. Nga tugenda mu gebweru sooka ojjukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa Gatonnya omwaka 2022 bwe lwali bweruti mu 2015 gavumenti yayungula eggye ne lisalako amaka ga munnamagye General David Sejjusa agasangiwe Naggulu. Ebiseera ebyo Sejjusa yali kyajje adde mu ggwanga ng'ava e Bungereza gye yali yaddukiranga mu biseera ebyo takyawaya na mukama we Yoweri Museveni era yasinziira eyo n'awandiika ekiwandiiko ng'alumiriza nti waliwo olukwe olw'okutta bannamagye ab'oku ntikko abaali beekiika mu kye yayita Muhoozi Project. Ab'ekisinde kye yali atandiseewo ekyayitibwa Free Uganda baategeeza nti okuyiwa amagye mu maka ga Sejjusa kaali kabonero ka kumutiisatiisa kyokka ate UPDF yategeeza nti amagye gaatwalibwayo okumuwa obukuumi kubanga ye kennyini yali agambye nti obulamu bwe buli mu katyabaga.
nga wayise ennaku Sejjusa yatandika okuyimbirira bakama be bamuleke annyuka amagye wabula na guno gwakatakirizibwa kunnyuka magye. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337. Ababaka ba Parliament y'Obufalansa bebasobodde kane mu kibira babadde bateekateeka okuyisa etteeka ekkakali ku bantu abakyajemye okubagema COVID-19 abalonzi ne babeewerera okubatta. Mu lutuula lwa Parliament leero ababaka ba Parliament ab'enjawulo bategeezezza nti abalonzi babaweereza obubaka ku mikutu gyabwe egy'enjawulo nga babalabula nti bali kamanyi ng'akoza n'owebbwa kuba bekana abatana ne bayisa bo kye bayisa ekiteekateeka obulamu bwabwe tebajja kubusigaza. Abaka bategeezezza nti bawaabye emisango ku poliisi kyokka abamu beeweze nti tebajja kutiririra nsi yaabwe bamaliridde okuyisa etteeka eryo ne bwe kinaaba kukitegeeza kubatemako mitwe kakibe. Gavumenti ya Bufalansa etegese okuyisa etteeka ekkambwe eri abo bonna abakyekanasa okubagema lumima mawuggwe ng'abantu ab'engeri eyo tebakkirizibwa kubeera mu lukale. Entambula y'olukale okugikozesa balina kubeera ne kaadi ekakasa nti babagema n'ebifo ebirala eby'olukale ebikuŋŋaanya abantu tebakkirizibwengamu. Parliament etegese okuba akalulu ku tteeka eryo wiiki eno wabula Bufalansa waliyo ebibiina by'abantu abatakkiririza mu nkola ya kugema abantu era bamaze ebbanga nga basimbira ekkuuli ekyokugema abantu COVID. Gavumenti egamba nti etteeka eryo bwe limala okuyita olwo ekyokugema kigenda kufuuka kya buwaze. Bufalansa yemu ku mawanga ga Bulaaya agafubye okugema bannansi kyokka bannansi baludde nga beemulugunyiza gavumenti ya Emmanuel Macron olw'okusiba abantu ku by'okubagema ng'enfunda eziwera bawaddengawo n'okwekalakaasa ku nsonga eyo. Minisita w'ensonga z'omunda Gerard Damian agumizza ababaka ba Parliament abagenda okuba akalulu nti buli mubaka agenda kuweebwa obukuumi n'olwekyo tebalina kutiisibwatiisibwa. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II asimye n'abo ababaka abataka bajjajja bakulu b'obusolya emmotoka kapyata ekika kya drone ebayambeko mu kutambuza emirimu gya ofiisi. Alipoota ya poliisi eraze nti ebikolwa eby'ettemu byeyongedde nnyo ku ntandikwa y'omwaka ng'abantu 59 be battiddwa mu nnaku ezo. Ng'amasomero gali mu nteekateeka y'okuggulawo mu butongole ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno abakulira amasomero g'obwannannyini e Kalungu basobeddwa olw'abasomesa abasinga obungi abaganye okudda ku masomero nga bagamba kigenda gootaanya nnyo ebyenjigiriza. Ababaka ba Parliament y'Obufalansa bibasobedde kane mu kibira bateeseteese okuyisa etteeka ekkakali ku bantu abakyajemye okubagema COVID-19 kaakano abalonzi babaweeredde okubatta. Ge mawulire ekiro kya leero agundegunde maaso moogi.